fraternity I used to admire. Whenever you look at people on screen, please never admire. These are people who sit down and tell you how to grab men, how to in the stupid pajama parties. All the contestants who have been there know how to get rich men, I thought this was a fraternity that is supposed to teach girls how to empower themselves, be independent. But Nangi, what is down there? It's better when you go and witness it firsthand. I thought Miss Uganda was a different pageant from the other pageants. But my dear, so people who were asking, why did I leave? I was eliminated because I could not buy votes. And secondly, this thing of them showing off that they took us to Mombasa, we paid the money. Uganda Airlines sponsored, but they kept the money. And for us, we had to pay the money. So there is nothing like it was for free. Us who never gave them money, they came and told us we are a liability, we are eating their food, and we are not benefiting them with anything. So if you want to go for this thing next year, sit down and read your books. I call upon the government to come and look upon these things of Miss Popularity. Miss Uganda people have to go and get a decent job and work. Let them stop scamming people via voting. You know, they threaten girls, if you don't make it to that, if you don't be among the top 4 in voting, that is buying votes, of course, you're not going to be among the top 12. Girls are putting in money, they're frustrating their parents. This is a time when girls have lost themselves. They constantly compare themselves with other people. You're like, I don't have height. Oh my God, I wish I had height. My parents don't. You start looking at your parents like as if they're not doing anything. You feel like your parents are so poor because people have already boosted votes up to 100 million. These are people who have the money. And then me, I come from a poor family. I cannot waste money like that. Even 20,000 hurts me for real. You know, I feel so bad for the people, for the girls who are going to go back next year after watching this video. And there are lots of girls who are going to cry this Sunday. My heart is with them. Me, I'm not going to drag with anybody. I'm respecting everyone. Whoever is going to win on Sunday, please, we need to support them because the money they put is too much. 100 So, ndina musumba abamu kubateekateeka Miss Uganda bebateekateeka bannalulungi bafaawo bwe mulaba ne bavaayo ne mugamba waawo ne bajja ne mugamba ya bajeradi baffe kati bano be babeera emabega ne mmwe ne mulaba kiwedde naye nga ababonaabona eno be baliwa be bano bingi ebigenda mu maaso bingi bye mwogedde ku ba Miss Uganda bingi bye mwogedde ku batesitesi baabyo omwo mwe muli okuba nti batunda abaana mwe muli okuba nti baguza abaana views mwe muli okuba nti bacunya abaana mwe muli okuba nti bayisa bubi abaana ab'obuwala ate nga bwe baba boogera bagamba they are motivating those young girls. So twalabye omwana ow'obuwala omu kwe yabadde yeetabye mu Miss Uganda nga yeemulugunya ebintu ebyakwasiza bannayuganda ennaku ne ŋŋamba yiki mwatuuka ddi awo luddawa wennyini okuba nti omwana ow'obuwala kati mucunye okuba nti muyinamu budaabuda. Ekisooka ddala omwala oyo mumanyi twamusisinkana Lira era ne yeetaba mu mpaka za Miss Uganda n'amaliriza ng'afuuse Miss Uganda 2024. So n'ajja e Kampala ne yeetaba mu mpaka ezisunsulamu ez'akamalirizo n'ayitawo era n'ajja mu bootcamp yaffe n'abeera omu ku bawala 28 abavuganya ku ngule y'obwannalulungi bwa Uganda omwaka guno 2024-2025. So tumumanyi byeyayogedde wabiwulidde ebimu wawuliddeko byo ngeri gy'oli busy ebisinga mbadde nfuna ka message nti waliyo live eri wano waliwo kavidiyo kano naye nze ng'omuntu sinnafuna budde bulaba bigenda mu maaso ebyo. Okay, kati mu byayogedde nze nabirabye ennyabo yagambye ekisookera ddala omulamwa gwammwe gwe mukulembeza okuba nti mumotivating omwana ono ow'obuwala okubeera ow'enjawulo n'okulaba nti bano abalala abamulabirako nabo beegomba olwo gwe muggyeeyo ne bamuwanika. Si kye mukola kirala tukola ki
mubacunya okucunyanga otegeeza ati mubasasuza ssente kyekisookera ddala eza views yagambye views ezitandikirwako ziri ku miliyoni mmeka ye yali alina kusasula buli view nga gisasula buli votes nga zisasula mmeka $3,300 waliwo abagagga abali omwo abaana abeetabamu nga bo basasula ne views miliyoni 6 miliyoni 10 kati abannayuganda ne beebuuza ekintu ekyokuba nti mwandibadde muyamba mwana waabwe wala lwaki byakusasula mbwera bw'oba tosasudde ezo tayitamu. Okay, ngenda kukozesa ekyo kyennyini kyoyogedde naye amannya soka ogamba abantu amannya nze Janet Nalujja. Okola ng'ani mu Miss Uganda? Nkwanaganya mirimu mu Miss Uganda. Kakati nze mweyitira Musumba era nga ndi Musumba. Yes. Fresh Oil Ministries. Okay. So akalulu ka Miss Uganda y'emu ku categories eza Miss Uganda. Ziri categories 11 nga bw'onoogamba nti waliyo Miss Uganda Sports, Talent, Popularity, Multimedia, Personality, Congeniality, endala zingatirika. Sejja kusobola kasitoteseko congeniality. Yeah. Waliyo ne Miss Uganda yennyini nti ono yatuttengula ya Miss Uganda yenna lulungi abaliddemu bonna olwendo ogw'omwaka ne ba runners ups be ndabika nerabiddeko title ng'emu but it is okay. So bwe tubanga ne tulina titles ezo zonna ekitegeeza title eno nga bw'onoogamba nti mu sports giba misinde oba olagako nti gweolina fitness akati bwe tutuuka ku popularity oba kano akalulu ke bakuba olwa Miss Popularity nako kalina emitendera gyako emitendera giri ebiri nga gyonna gikutuusa ku ggoolo y'emu. Ogusooka buli lunaku buli muntu afunayo vooti y'emu gwagenda n'ogikimayo n'ogamba nti aa ngenze mu sisitimu nkoonyeemu vooti yange bagimpadde kenyini eyeesimbyewo oba gwe oba olina abantu bo kati osobola okuŋŋaanya Uganda yonna tuli miliyoni mmeka singanda mu 7 ndowooza oba 5 osobola okuŋŋaanya Uganda yonna n'ogamba miliyoni aga bonna bagenda kukola ki kunnonda ekyo teryakigaana kiva eri ggwe osobola okusakka n'onoonya akalulu. Okay? So possibility weeri nti ensi yonna esobola okuwa akalulu ako n'ofuna biliyoni nga 8 ez'akalulu kisinziira ku maanyi n'obuvunaanyizibwa bw'otaddemu. Omukutu ogwokubiri ng'ate nagwo osobola okugukola ku sayidi y'emu nakano akalulu ak'obwereere nti osobola okugamba nti nze nina amaanyi ga ssente n'ogamba nti nze nina emitwalo 3 givaamu obululu 20. Emitwalo 3 egya Uganda ofunamu obululu 20. oba oguze bugule nga bino betugula views ku YouTube. Yes. Oba obuguzi ge mateeka agafuga popularity ki vote yeyo nga sports bwali nti bwe tukugamba samba omupiira wo nga tokaayana ontegeera bulungi otyo. So Miss Popularity emikutu gyayo giri egyo ebiri noonya oba omenyeka omunaku si munaku oyinza okuba nga gwe amaanyi ogalina mu ku ground n'ogenda kunoonya oba n'ogula so kyekyo so tewali gamba nti naye nga waliyo nezogula nga ziri mu miliyoni 6 oba 10 nedda tekiriyo ekyo tekiriyo. I think vote ezisingayo okuba ennyingi zibeera 10 za mitwalo 7 zezisinga okuba waggulu ennyo. N'ekirala mbadde nsaba okufuna ku evidence eyo nti waliwo omuntu omu eyakwata akalulu mu lutuula lumu n'agula obululu wa miliyoni 6. I don't think online systems bwezityo zisobola okusupportinga ssente nnyingi bwezityo. Olowooza omwana ono obusungu bunaabujjawa kuba mbadde sikirabangako ebbanga limutegekedde tukitwala ento neyejjayaddi waabo bonna abaze beesimbawo nga siwe njagala okitwala nandyagadde nze ate okiyisa sayidi eno bwenti
nze singa nfunye omukisa nenjogerako naye oba nentuula naye olwo lwokka lwe naategeera kikyasinziddeko obulumi abugjeewa obulumi abujja wali pointi maybe sikijjeeyo bulungi naye kikyasinziddeko okuba nti tasobola yadde okuteesa nammwe kuba nammwe mulaga temwamuwa luumu ate luumu etya eteesa nammwe yakola kyonna ekisoboka naye alayika ye yali talina ssente nedda agula views ate bano abagula balabika baguzisa maanyi kati kankwe n'ekyokulabirako ekyokubiri si ye yali asemba Mubaali yali mugezi nedda ate awo si wembadde nkutte ntuli ku kalulu ojja you will introduce me wali ku kyamagezi era naye tujja kutuukayo naye kyembadde ŋŋamba nti mu bantu abaali wansi balinga abasemba abalinga mu kiseera ekyo abasemba mu kalulu baali si ye yali yekka ekyokubiri mu bantu abaagenda eka abaava mu mpaka oba baggibwa mu mpaka si ye yali yekka ayina ne munne omulala eyakola ki eyavaamu so bwe tugamba nti nno kyali kikwatagana na kugula bululu eriyo abalala abaasigala so si ye yekka eyavaamu nedda si ye yekka so naye kati muba mugjamu abaana bano nga bolaba nti mubagamba nti kano kapiira omuntu omu asobola okuluzinga omulala asobola okutwala bwe baba teyasuubira kuvaamu bwe baba bayingira empaka zino tubategeeza kizino mpaka kiringa nga bw'onoogenda mu mupiira owagira ki kikoze bulungi kuba nze nalinga wa maaniyu n'ensenguka ndi wa fulamu kizibu so wabi kakati bw'oba ozze mu kisaawe okuwagira oba okusamba oli wa Arsenal ndi wa maaniyu ekikulu kibeera nti omu kuffe ajja kuwangula oba okugwa amaliri ogwo gwe mupiira naye mu mpaka zino eza Miss Uganda omuwanguzi abeera omu atwala engule ennene abeera omu kati buli bw'oziyingiramu bwe twalinga tusomedde baatugamba probability nja kannyonnyola kuba olabika oyagala nkanyonnyola bwe mbeera abantu 28 nga mwenna mwagala ekintu kimu kitegeeza omukisa olina gumu mu mikisa 28 okuba nti gwakola ki gwawangula so gino emikisa 27 lwaki toyagala gibala basigiraba focus eba ku kiri naye reality eri nti omuntu yenna asobola okulya so bwe tugenda mu mpaka nakyo kiba kirungi okumanya nti ayinza obutabanze ayinza okubanza ezo empaka bwe ziba so kakati ekyokuba nti obululu bugulibwa kyo okinnyonnyodde bulungi ne ssente n'ozitubuulira nekkomo wemukoma emitwalo 7 so tewali yasobola okugula bululu mulundi gumu miliyoni 6 miliyoni 10 okubeera nga yeetabamu omuntu okwetaba mu mpaka za Miss Uganda yeetaaga kisente era okwetaba mu Miss Uganda sandyagadde ssente ze ziba zikola ekiriri wansi yabadde atunuza nnyo wali kisente Uganda era obwedabe movement soko nnyinnyonnyolemu kubanga okwewandiisa mu Miss Uganda osasula emitwalo 2 20,000 luwombo wali ewagu emitwalo 2 gyokka sente ngati okwewandiisa n'olyoka ogoberera amateeka nti nasoma nina senior 6 oba ekyenkanankana ne senior 6 diploma oba nagenda mu nansingi nti sisussa waggulu emyaka 26 sigisussa wansi sikka wansi wa myaka 18 sizaalangako oba sirina mwana akokuzaala kano mwakatunuulira mutya tukatunuulira nti fe abazadde tuba n'obuvunaanyizibwa omwana gw'osooka okulowooza si bwe kiri atya bwekiri naye ate era ne bannakazadde b'eggwanga temwandibabudde mutyo
bannakazadde b'eggwanga balina empaka ezaabwe baziyita bati Mrs Uganda bazirina ezaabwe Miss Uganda mulala si ffe bategesi ziri z'abannakazadde abazadde balina ezaabwe n'endala gyeziri twetaba muziri za Miss ffe ziri ze tujjogenda kati muwano muli focused omwana nga tannazaalako nga tannaba n'agoberera amateeka agoberera amateeka so kakati mu byonna ebyogeddwa omwana ow'obuwala ono yalaze nti alumwa nnyo mulina ekigendererwa ekyo kyenjagala wali temutera okwogeraako empowering the girl child yagambye tikiriyo yatte wabula budiscouraginga girl child okay omanyi buli omu akkirizibwa okulowooza n'okuwulira engeri gy'awuliramu ddembe lya bwebange naye twatandika n'abaana bangi nnyo olwaleero tulina abaana 26 tetunnafunayo agamba nti ayagala kufuluma olw'okuba anyigiriziddwa oba embeera nkalubo nnyo nange nkyebuuza bwe tuba nga tetuba empoweringa lwaki basigala namba 2 bw'otunuulira omukululo gwaffe emyaka gisukka 10 gye tubadde tutambuliramu kubanga Miss Uganda ffe twamukwatamu okuva 2011 twatandika ne Sylvia Namutebi paka kati bwe tuli mu kunoonya ono omupya naye nga bakwini baffe bonna tukyali wamu nabo emirimu tukola wamu nabo mu community gye tuli nnyo nti ne wiiki eyayise tulina gye twabadde so omuntu atempoweringa nze ndowooza singa ab'amateeka bagamba dda naye mumanyi mulekere awo nabo anti ab'amateeka nabo balina bye baliyiramu wa obubawo obwana awo neetaagawo evidence kubanga ogwo musango guba muloopi kubanga abaloopa bwana ki buleete evidence ate kati obulimu lwaki bwo tebuloopa n'obwavaako simanyi bw'otunuulira mu emyaka 13 gye tubadde mu nsiiko eno nga tetukyeyongerayo abaana basukka 15,000 basukka 15,000 olwaleero nsobola n'okuwa examples tulina abaana olwaleero abakola mu Emirates ng'avudde mu Miss Uganda ng'alimu Emirates tubafunire balina emirimu mu Uganda Airlines balina emirimu mu bifo eby'enjawulo so singa tubaempoweringa nze ndowooza bandibaddeawo tebayitawo so ekyokwempoweringa tukyakikolera ddala abantu batandise ne zibizinesi balina ne zikampuni mugendayo ne mubalambulako tubalambula okay so there is only one person whose parent they actually want, they talk to. Some of us, our parents, try to talk to them, they give some attitude like other people's parents, whenever, even if they just see the car coming through that gate, they run there. Hey, how are you, daddy? Who? How are you, mommy? Who? Like, it's a different treatment. But for us, they don't really give us that kind of love, you know? Every day you have to wear makeup. I thought beauty with brain, beauty with a purpose. So even natural beauty comes as it. These people, every day you have to wear makeup, every day, and we wake up very early, my dear. This is military. You have to do your things on time. If you don't reach on time, you're going to pay fine. And you have to have makeup on. My skin became very bad. Everyday makeup, like, you just get so tired. The favoritism, that was the worst part. Then begging us for money. I thought you people are supposed to pay me. You didn't even pay me. What did you give me? A suitcase, blanket, a pillow. That's all that you gave me. And then you're here telling people that I'm lying to the general public. On Sunday, when people leave, they're going to come out and tell you the truth. Because I am not lying. I witnessed it firsthand. A lot of girls from last year kept on telling me, Lauren, if you go there, protect your mental health. Protect your mental health. Because they had lost themselves last year. Imagine selecting someone because they gave them money. And for you, someone who came in with a lot of brain, you're nowhere. They trust you. They want you to be a puppet. Create for them content. Imagine creating for them stupid content, for them to train when you're quarreling and abusing each other.
just because, and that ruins your reputation. For them, they are gaining likes and follows. For you, you've ruined your career actually for the whole of your life. I feel so bad for all our research, all the things that we be doing, all our findings. Of course, they use them, they keep them, they give it to that person who is going to Miss World, because all our things. Then you come and tell us that you're a PhD holder. We need to find out on this PhD thing. PhD holder. You don't even know how to phrase your questions. You don't even know policies under. Mwana ono byayogedde yagambye mugundi muteekateeka yammwe mulimu ebyana n'abaana. Era omwo mwe muli Veronica mumusuuta okufa. Veronica ate yaani. Mumanyi. Veronica tetumulinamu. Tomulinamu Veronica. Ate mulimu Veronica. Kaakati nze nsobola okwogera amannyo okuva ku lisooka paka ku lisemba. Veronica kubeera wa? Egamba erawo. Era mbu omuntu gw'omala naye mu Miss Uganda awedde. Waliwo akavuyo kangi. Kavuyo nga kati. Eyawangula si ye yatwala engeri. Soko ntangaazeemu kaawo. Nti engule eyagiwangula yali muganda waani Osente. Ne kakkana wano mu kulangirira nga Hana yawangula. Embu okuwangula okwo nga mulina pressure nga mwalidde akasente ate nga omwana wa mukulu. Mbadde njagala tufune ku evidence eyo nga tukwasibwa ssente oba zaayita ku ssimu oba mu bbanka oba cash. Gwe temwali mu kavuyo. Walaba naye naawe comments ozijjukira ezo ziraba nga bagamba balimba gundi yeyabadde awangulye yeyabadde ali ku resi eya waggulu. Bulijjo nze njagala okukozesa omupiira. Bulijjo bw'obanga olina ttiimu gy'owagira ne bw'olaba nga wali akoze ensobi nti ali offside ejagala batusaliriza kubanga oyagala ttiimu yo yeeba ewangula. So nze ndowooza bulijjo omuntu bw'aba n'omuntu gw'awagira n'atayitawo okwemulugunya kubaawo alumwa n'alabira ddala nga bano abantu nga bw'oyogedde abadde atunudde wali wennyini ali mu ntabwe. So kyekyo bwekyo bwe kiri. Okay, kakati waliwo wano ka audio kenyaga okupuleyingira. Omanyi obujulizi obwagala nnyo. Njagala okawulira. Those girls have signed a non-disclosure agreement. For me on the first day, they are the ones who told me to go on the line. So I didn't sign any agreement until I left. I did not sign any agreement. So most of those girls are scared to talk because they signed a non-disclosure agreement. But trust me, the day you're going to get news is Sunday when they all come out. Those girls who are not going to make it, or who are not going to get titles, Kwanga, they force them to get money. They are going to tell you everything you need to know. Right now, they cannot talk. They cannot talk because they are under them. And those guys, how do they brainwash them. But those girls are feeling bad. The insecurity, the favoritism is so horrible inside there. They really want to talk, but they can't. Akati mu byonna byagamba mwagala musuuka. Okay. Naye ate nga teyasayiningako nammwe agreement yonna. Ekitegedde yasayiningako nti disclosure agreement nammwe. Naye kali okawulidde. N'abaana ate kano ng'okavuddeko. Nedda ekyasuwingi ng'okivuddeko. Yakasuwingi kakati. Kakati bwe kiba nga kiyingiddemu ekyasuwingi bw'aba alina ekirowoozo ekyo nti ajja kusuwingibwa. Anti nti ffe tujja muwaba mu bannamateeka. Ekyo mba sisobola kyogerako. Ekyo mba sisobola. Kubanga nze sikimanyi bw'aba kyayagala mujja kulaba bwekiteeka. Nedda bw'aba kyayagala bagamba nti kyolindi oba mutuwo ku Luganda kyalindirira kyekimutuukako ky'osuubira kimala nekikola ki nekijja. Nze sisobola kukyogerako kubanga sikimanyiiko. Bwe kiba kizze so mmwe temukimanyiiko naye bwe kiba kizze kubanga oluusi kyolowooza ennyo kimala nekijja. So tugenda ka audio kana omuwulidde. Abaana bano nabo beetegeke kukola ki okwogera. Kati enkya ku Sande
tebagenda kati mbu bali wansi wakutya olw'okuba kati mwe mukyabalina kati ako kenyike njagala tukozese kubanga nze bakadde mu luzungu kagambye nti mugenda kubalaba ku Sande nga bavuddeyo nga tebawangudde kati abanabawangudde tebajja basuubira okitegeera kye ŋŋamba nti basuubira okwogera ate bwe bawangula banaavayo ne boogera ontegedde kati awo enjagala nnyonnyole n'ayongerako wana n'agamba discouraging the girl child and also teach them to get rich men or hook up with rich men. For example, just name for me the rich men. Nze simanyi abagagga ndowooza muno mu Kampala. No, nze njagala mannya gaabwe. You discourage them and hook up with rich men. Mubatunda. Like nga kibatunda sente mmeka? Sinnamanya naye ngenda nnoonyereza. Yes, please noonyereza tukomewo. Omanyi kati era kati nga mubivulu eno waliwo abagagga babeerawo nga balinza obwana obuwala naye mbu Miss Uganda ng'oggyeko bano abagudde kati naddala awangudde musooka ne mutunda oyo paka kuwulira bubi. Okay, tutandike. Sylvia Namutebi twamutunzaani. Mwamutunda naye simanyi bagagga kibamugula ate temusobola kutukubira bifaananyi nga mubatunda. Siyo Nabbizu twamutunzaani. Simanyi naye ayikajja atya kwogera. Stella Namutebi twamutunzaani. Sinnamanya. I mean Stella Nantonde. Kalanguka. Mbalaba nnyo nga baliraanye abagagga kabememu aba. Zahara. Sinnamanya. Kagasa. Sinnamanya. Nakakande. Sinnamanya. Abe nakyo. Sinnamanya. Abe nakyo. Kubawa. Balina gwe baŋŋamba. Ani. Munene ajja kunkuba amasasi. Ani. Nga ffe. Mwe. Era mama mutekayo. Kaakati ono. Ate Hana Karema. Ono. Kitaayi w'amanyi mbu yabasala era kyokula omwana ono. Mubadde temumuteeka nnyo mu mawulire. Mbu yabasala era mubadde mulinda gundi yeggwako ddi kuba taata wo abadde strict naye mbu mubatwala oteereza ebweru si wano bweru w'eggwanga Dubaaya Take wa kekano kati ono omwana kaayogedde kano naye si yasoose okwogera abantu bangi babadde bakwogera era njagala okubyali ng'ogambe abazadde bannaite kitunda baana ba okay omuzadde ali eyo alaba sho eno aba Miss Uganda tuliwo ku lw'omwana omuwala ku lw'empisa ku lw'obuwangwa tetukkiriza mu kutunda baana babuwala n'ab'obulenzi so mu Miss Uganda tetutunda baana tetubateeka ku kigaala ku katale ku kitebe simaya ku kiriri tetulina gwe tuteekayo mumukola gwammwe tukola gwaffe ne tumaliriza Hana kyava Hana yalabako president Oh, His Excellency. Oh, okay. Yamulabako simanyi. Kano we wali nga temwamutambuza nnyo kutuuka mu ofisi ze mukolera bano baana balala babeera bawulize. Kati ono yabasala newa omukulembeze temwamutwala naye abe nakyo yatuuka kuba yagenda wa president emirundi ng'ebi kuba alina lwe yagendayo nga yeekozeeko president n'amugoba n'addayo ng'ali ku nakyo awo gonna maanyi gammwe kuba ate baŋŋambye buli kimu kisobola musobola otuuka ku buli muntu munene wano eggwanga lino musobola otutambuza omwana oyo singa aba muki singa aba muwulize ku mirimu gyammwe kino egy'okumufunamu ekyo tetutunda abaana bane tetutunda baana era tetujja bwayagala tubatunde tetujja batunda kati alina kano kagamba you also tell parents to pay money and if that parent doesn't have that money awo njagalawo evidence omuzadde eyagambibwa okusasula ssente awo ndi mukambwe ennyo muzadde ki tuveeyo omuzadde ayogere ayogere parents are free to come out yes and send to the ajje kubanga saga abajje na nyuma mu let them come with evidence mugaba receipts bwe baba basasudde ekyo nga basasudde kye emitwalo eri biri ebiri mirala omubagamba okumulisaawo omwana wo abo bajje mu bungi bwonna bajje yes kanoko kalabye kaliwa the name wasn't Veronica the name of the miss your favorite is Natasha Nyon maybe yeetaaga okunnyonnyola what favoring means mweyengeri gwe mwagala okuleeta kati yabakoledde yabawulidde muwulize kati gwe mwagala okuleeta okusosowaza abeere mmesi naye mbu ng'ate
bano abaana bakoze nnyo era babapuruvinze nti wano kuba bagamba kweta kutemulonda wano temukyafa nnyo ku kigambo kya beauty mwagala omuntu ng'ali well package. Okay. Ate okutegeeza ki nze mpuliriza bibyo tonnambuuzayo kibuuzo kyonna. anti kati kyembuuzo Natasha nnyonnyoza omumanyi Mumanyi contestant number oba 4 era ye president w'omwaka guno mu Miss Uganda. Bo bennyini aba contestant be baamwerondera okufuuka president obeeranga class monitor. kati mumumwa kya president yasinze empisa Nedda oluyingira bwe bati mu kampi nga balonda president w'ogwo omwaka. Class president nga ku university bw'abeera. good president Class president yes representative. class monitor she said you make them pay 1.7 million for Mombasa. for Mombasa. Yes. But Via on Uganda 1. Airlines. Yes. Think about it. But on 1.7 million, yes. What they chose Korea or Kujako Prisa. And yet you told them Uganda Airlines was a sponsor of that. Okay. Sponsorship cheki. Sponsorship omuntu kisinzira terms zemukoze naye sponsorship ya Uganda Airlines esobola okugamba abaana bonna tubagulidde ki eya ticket esobola. That is the first scenario. Second scenario esobola ozibagulya naye ne bagamba musasule revenue musasule tax. musasule tax. Number 3 esobawa offer kati number 4 gyendeeta. Uganda Airlines evaayo n'egamba tiketi katugambe ya $5. Nze tiketi ngibawadde ku $250. Ekyo obadde okimanyi? It is still sponsorship. Rwanda Airlines nengamba tugenda bawa nesasula tax. So ne taxes zibaayo. So what happens with Uganda Airlines? Tiketi baazitusalirako. Baatusalirako ne batuwa ne tickets endala kubanga era tutambula mu bintu ebirala bingi. Number 1 mwatulaba nga tugenze India era yali Uganda Airlines. So tickets ezaatutwala e Mombasa they were discounted tickets. Discount nga nnene nnyo, yali nnene nnyo. Ekyokubiri kubeera mu 2 so ekyokubiri twabasasuza kubanga twalina okutopinga up tickets ezo okubasuza n'okubaliisa. Lwaki temwabaliisa? Okubaliisa ki? Emmere bafe enjala baalya mwabawa pizza ne receipts z'emmere nzirina okuba zino nga tebaali baalya. Tulina ne videos nga balya, musobola ozikuwa. Yes, nga balya mu apartment si mwennyini mwe baasulanga. Yes. Negamba kuba agambye baasuuba njala okugjako pizza. Katusabe video siya Pizza zo baalya. Pizza ate baazirya. waliwo yali azigatta Baalya olunaku olwo pizza. bamala ennaku mmeka ezanzibar? Twali Mombasa. Mwali Mombasa. Maybe there were 3 or 4 days. E Mombasa. Naye olunaku lwa pizza lwali lumu. Olunaku lwa pizza lwali lumu. So mwezi ennaku zonna tebaalya. Nange kye nneebuuza. Ali breakfast ebeerako ku hoteri. Breakfast bagirya ssaawa mmeka? Nedda twali mu apartments. Nga twefumbira. Okay, nga musobola okugula ebintu ne mubifumba. Yes, nga tugula ebintu ne tufumba. Because enamba y'abantu banyingi. So twahiringa a Kenyan chef to cook for us. So muli bulala. Breakfast eno osanga twagiryanga ne tulya breakfast 1, breakfast 2, breakfast 3. Kakati ekirala omwalo kyagamba Lorraine. Yes. Mwamumeekinga okukola stand. Ojjukira saga ebadde etambula nti abaana balwanidde mu kampu ya Miss Uganda. Yes. Yagitandika. Mbadde sikimanyi. Ku bigambo byammwe oda zammwe. Musonda ekintu katagenda kukolaako. Mwe mwamugamba otandika stand mutambuze Miss Uganda nga mulaba teri amwogerako. Mwe njagala okufuna ku
naye mbu engeri gye yafuna instructions ezo njagala ndabeko bwe mwamala ng'amaze ogikola kafuuse vayiro nemumwelimineetinga ng'olwo mumulaga kyezibirisipiriti kyokka ng'ate mwe mwamugamba akole ekintu ekyo musobole okugenda vayiro mukyetaaga sitanti kubanga lyemukoledde nedda tetukyabyetaaga ebyo n'ekyokubiri sikimanyiiko nti nno yaweebwa instructions order oba order yali yakinamagye order order y'ekinamagye eyo sigimanyiiko nze sigimanyiiko kati gwe mundaba ebbanga liwamala gwokwasaganya abaana Lauren Gugwe yali atya mu kampu tukitwale nti yali talina mpisa kuba okuvaayo nayogera ebyama byonna olwokuba lwaki temulusayininsa disclosure agreement bazisayininga yagambye teyagisayiningako nkolaze ka message wano she did not sign any disclosure agreement ezikiriza gyokkiriza okay nkumanyi kati olweka mugenda mumusi naye ekyani akyogedde nzikirizayo nze mwezi kati ati sinayogera ku bigambo bwe bityo nedda natandise nga ŋŋamba nti buli omu alina eddembe lye okukkiriza nga bw'akola ki bw'ayagala n'okulowooza nga bw'ayagala so bw'aba teyasayininga it's okay ffe tuba tukoze loosi gwe Lauren mu kampu obadde omulaba otya gwakwasaganya abaana bano abawala nebbanga lyomaze ng'okwasaganya abaana obadde omulaba otya Lauren abadde serious ku bintu by'akola Lauren abadde mu kampu yes so kino obadde tokisuubira kino mbadde nze sikisuubira eshock yeah to me it's a shock lwaki yalwana lwaki akantu ako kafuuka sikirabangako munisita nebbanga limutegedde waliyo aba akavuyo konna nze department yange ekyakola okunoonyereza sinnakitegeera kuba Lauren nze simujjukira mu bantu abo tolimujjukira bakukampu tebatulaga mu kavidiyo yes simujjukira so mukyakola kunoonyereza yes naye nga wakalabako naawe kavidiyo naliwo nga kihapeni naliwo kati simanyi kikwe ekyaviira ddala omwana omu yagamba bamuyira amazzi muki mu buliri so omanyi footage abeera mungi mpozi mutambula n'abakamera no footage wa baziyita batya cameras zino ez'omu nnyumba CCTV cameras nze gwe njagala okulaba tewaliwo nalaba wano in the act era nze nakola ki nze nataasa so njagala kulaba kyava ku ki ddala bamuyira amazzi nakati temunnakiraba footage aba mungi so everything is cleared for Ugandans kyonna kira kyemuneetaaga okumanya mukiteekeye mu comments naye nga enteekateeka zirigijja enteekateeka yiisha twateredde dda wano ku Sheraton tulina tickets ez'emitwalo 7 ne tubayo ne tickets ez'emitwalo 15 ne tubayo n'emmeeza etuuza abantu 10 ya miliyoni 3 kuliko ebyokulya n'ebyokunywa so kati enkya tujja kulaba awangudde oba ebyokulonda byo byakomye oba tukyayinza olonda ebyokulonda byo byawedde era ne bwe twogerera kati awangudde ekyo ekitundu oba ezo empaka eza popularity ffenna tumumanyi twamutegedde dda naye nga kyetujja ku Saturday kwe kuba nti nno bonna abazze bawangula ebitundu empaka ez'enjawulo mu Miss Uganda bagenda kwambazibwa saashi zaabwe baweebwe ebirabo then ne Miss Uganda aweebwe tumutegeere aweebwe n'ekirabo kye wamala okuwangula mumutwaleko wa of course agenda kusooka kubeera ku Sheraton bawummulemu nedda si bonna abanaabeera basinze ku bannaabwe bajja kuwummulamu then bajja kugendako e Dubai abanaabeera basinze ku bannaabwe n'abamu ku title holders Uganda Airlines yekikuttemu olw'ensasula yaani eno eya Uganda Airlines ekyo Uganda Airlines ekyekoleddeko yes ebawadde ebirabo ate hoteri zino zebagenda osulamu e Dubai Uganda Airlines ekikozeeko ne hoteri yebawadde kimu it's a fully paid trip oba mu gwakugiranga
Yes. Okay. So olumala atandika okulambula ku bagagga. Abagagga ki? Tugendako mu bifo eby'amaanyi kubanga ffe tumanya Miss Uganda ono w'amaanyi. Awanno oba osaze omugambo kubanga sooka owulirize. Ngamba. Sooka owulirize. Wuliriza Leero nange. mpulirizaako. Nange sooka Leero nze bya ntalo. Mpulirizaako. Sooka oleke. Ŋŋaanye. Sinnamala ekibuuzo kyange anti. Ekibuuzo kyange ogaa tokimaze. Ŋŋaanye. Ŋŋaanye. Mpuliriza. Tugale wate sigosi. Musumba sigosi. Ŋŋaanye. Sooka owulire kale. Kakati kyembadde gamba nti nga bw'olaba nti Abenecco twamulabako mu conferences ez'amaanyi wano. Ono Hana yali yakawangula. Waliwo ekivvulu kye yali mu kuserena era ne twekubyako naye ebifaananyi. Waliwo oba zaali awards ki? Waliwo ekivvulu ekyaliwawo nga twambadde black. Icon Awards. Icon Awards. Nti kyembadde nkugamba ne tulabako Abenecco wa president, nti mulabako n'abagagga kwagalana group kwegamba nga muyina ebintu bye yali aloota nga mubimuwadde awo. So wanti kyembadde nkubuuza okuba ate gye tuyagadde. So tusuubire ono nti agenda kubifuna. Buli mwaka kirenga nga bwe tugamba nti buli mwana ajja neki n'omukisa gwe. So katulabe tutandika butandisi olunaku lw'enkya katulebe gunaatandika. Owerabira olina mumumpaamu omwana. Nga bwewakola ku Kahana. Simanya noono bwabizungu. Atumenyamu ebizungu nga kakkamu nnyo. Katulabe. Katule mwana kyajja. Ati onkoze otya? Kyambadde naakijjako. Kinootajja. Kiwedde. So kale mwebale nnyo mwebalire ddala aba Park on Time Tours and Travel bakolera visa ze Dubai abamisigade gye bagenda Dubai single entry ne multi for entry. Sham Travels nabo bali Dubai basobola okupakingira ebintu bijja Dubai ne babireeta wano okuva Dhabi ne babireeta wano. Ate naawe wayagala visa nammwe leero Apostle n'agamba nti nga olina eyo visa yo wayitako dda nga wagenda dda mu nsobi bagenda kukuliyisa ssente gavumenti ebawaddeyo omukisa gwa myezi 2 mukiriyalinge mudde ewammwe. Mukitegedde? So tweyanzanye tweyanzeege so paka tugende ate tulabe ku baana gye bali tulye ne kamere katulye teri pizza. Nzo tusejja sija pizza. Sheraton. Sija pizza. Sila bulungi mweraba.